ogenda balumba paka kuwulira bubi. Sigenda bavaako. Silivia amazima genda kunzisa nze olunaku olwaleero. Oh my god, asilabangako omukulu David Lutalo nga munyiivu avuddeyo n'atabukira omukunja taseera amugambye nti nno kama mbaya ni mbaya bagenda okuzeetunuzaamu ekiki ebikonde. Video yonna ngikuletedde mu maaso ogenda kubeera ng'ogyerabirako ate nga tetunagendayo nyongera okujjukiza n'emirembe and Sambia Furniture finally baawukanye mu maaso awo nkuletedde ebbaluwa mirembe gyawandikidde media wamu ne bbaawe Ivan Ssemujju osobola omuyita Sambia Furnitures. Naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video eno soko gimpereka like mumaze subscribing weegate ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero. Omukulu amanyikiddwa nga David Lutalo avuddeyo n'atabukira omukunja taseera mugambye nti no bambi ye okugenda ku TikTok nanayo okubeera nga asabiriza akasente ebyaddala embeera si nnungi era video eno wogyetegereza bulungi olabira ddala nti no omukulu David Lutalo ebyaddala alimu kuyita mu mbeera etali ennungi. Gwe munakyukakyuka ali eyo gwe muwagizi wa David Lutalo yono David Lutalo gwomanyi olaba David Lutalo atukukusaba ebikonde n'agamba talwedde okufaanana n'omuntu mu ring kitegeeza ki ebyaddala akasente akola ki akeetaaga oba just ali mu stand ayagala kutambuza nnyimba ze. Ogenda kubetuula ebirowoozo mu comment section nze nkuze mmanyi ebyaddala David Lutalo akasente akayina bambi sokola video. Nze wamma tuyimbira ennyimba z'omukwano nazo ngenda zivaako oba banakibawo essanyu. Eki? Yimba mukwano. Nyimbe mukwano? Yimba mukwano. Ngenda sooka nyimbeyo olwabo. Wangi? Nasooka nyimbeyo olwamu. Then olonzire ku mukwano. Olaba na enemies bo. Lwaki wamaliramu eza studio n'eza video? Studio yange. Video bwenjagala nkozesa ezange bwenjagala nkozesa ezewalala. So sirina mutawaana. No, that's wastage of money. Nazo zange. Video za audio wange kasente kange kyenjagala kyenkola. Nange no sikyalina bingi byakufiirwa bakuba bo tebamanyi tinze bannayuganda bampagira dda. Olaba omuyaayu gwatandise jjo tegunayimbayo yadde sitanze emu ngena gukumanyira nogaba bannangira bali kino ekidomola ekitali mu mazzi ate muyaayu kyo bingi tebali worth my comment. Kyekisinga okunnuma ntosobola naguyisa mu kamwako kyokka gwosobola okuyisa mu kamwako gusirise gutuma butumi. Ndako waliwo omuyaayu omukulu ogutuma no ngamba tusirikidde ogutuma gino emiyaayu gino egyekisirusiru gyesobola kuddamu. Lutalo n'abayimbi bo bannange si bange bayimbi baabwe. Kala kantu kavudde kantu kakusoma simu. Kusoma simu wasomye simu noonyiiza abantu. Kavudde ku side emu nga nsiru. Kusoma simu kunyiiza gwe okyogamba wagisoma tosoma ku simu yo. Anji basomera 0 bali bakunyigiddeko. 5 ne side emu yekubye obusiru bungi. Very stupid. Very stupid n'olaga oli ayogera n'amalusu ne gamuwanduka kulokuba Lutalo yafulumiza akayimba akapya balina okukakuba. Baluziike. Abasiru. Nze gyemitwanza mbeererawo. Yeno business ya mwendo. Mbeererawo nemba nga sirina muntu entambulirawo kati kugenda. Tinze bannayuganda bampagira dda. Olaba omuyaayu gwatandise jjo tegunayimbayo yadde sitanze emu ngena gukumanyira nogaba bannangira bali kino ekidomola ekitali mu mazzi naye sayidi emu yekubye obusiru bungi. Very stupid n'olaga oli ayogera n'amalusu ne gamuwanduka kulokuba Lutalo yafulumiza akayimba akapya
balina okukakuba baluzike abasiru nze gyemitwa nze mbeererawo bizinesi yammwe ey'endongo mbeererawo nemba nga sirina muntu entambulirawo kati kugenda kunyamba ki Right, nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Mirembe Curtains and Beddings havuddeyo n'awandiikira omulenzi amanyikiddwa nga Ivan Ngonobawe ate nga amanyikiddwa nga Hansambia Furnitures. Ebbaluwa ebadde ya Luzungu, oh my god, sikiwa nti yagiwandiise era oba wagyetegereza bulungi olabira ddala nti no AI ye yakoze omulimu ogwo. Nkugambye olutalo lubadde lw'amaanyi nnyo last week oba the past month naye finally tutuuse omuzungu kye yandiise to the end of the movie oba novel. Omukulu asazeewo nti bawukane Mirembe Beddings wamu n'omukulu Nsambia Furnitures. Njagala kumanya ebyadala ng'oli ku saidi yani. Fine omukulu akkiriza n'agamba nti no yamukubako Mirembe naye yamukuba mulundi gumu ate teyamukuba nnyo just yamukangamu. Kitegeeza Mirembe yali anoonya spark yonna mu relationship eyo asobole okubeera ng'akola ki yawukana ne Nsambia Furnitures. Bwe mbeera Nsambia Furnitures ebyadala nga kasente nfuna ebyadala nga watera okulaga ku social media ebyadala omukyala muleke omukazi yagaana okuzaalira ogenda bwombuli ebirezo mu comment section ndi kusaidi yani sagala biyingira nnyo sokolize ebbaluwa ey'omukulu Nsambia ey'omukulu ani Mirembe Beddings gye yawandikidde Nsambia tumaye tuyongere tubulire saidi yo oli ku yani. Public notice on behalf of Mirembe Beddings and Curtains mwena gwe mumanyi nga Mirembe Irene Nagawa. Ntwala okwebaza kwaffe to all our esteemed customers nti mwebale kumusupportinga era mweyongere kumusupportinga, business still ongoing bulungi nnyo era mwena abamwetaaga mumukubire ku masimu ge kwali and very available. Ate mu mbeera y'emu ntwala okwetonda kwaffe mwena abali inconvenienced mwebyo ebiri mu kugenda mu maaso ku social media, the videos, the audios, everything byonna mubimanyi. Tusaba okubeetondera mwena abafaani abayisiddwa obubi abayinza okuba nga muwulira bubi mu mbeera eno. Tegeeza the general public oba eggwanga lyonna nti omukyala Mirembe takyali in any marital arrangement n'omwami Sseggujja Ivan. Nkiddamu omukyala Mirembe Beddings takyali mu bufumbo ne mwami Nsambia Furniture oba mwena gwe mumanyi nga Sseggujja Ivan. Ate ndi wano okutegeeza eggwanga nti obufumbo bwaggwawo dda. Business is still ongoing era mwena abawagira Nsambia branch mwebalire ddala okutuwagira tukyatundira ddala furniture era ne beddings ne curtains era mujje bombi mubawagire. Ndi wano okutegeeza eggwanga nti Nsambia branch is not a shared business, tegabanwa, just by sharing a space ya buli omu ali mu kukolerawo business era tusaba buwagizi tubeebaza n'okubeebaza mwena abawagira Nsambia Furniture Workshop ne Mirembe Beddings. Reasons eza break up mwena mwagala okuzitegera naye ziri best well known by the two era nga bali mu bufumbo bamanyi ebyabaawula. Lastly, Mirembe ali bulungi era ali in a good mental state. Mikwano gy'omukyala bwe giba nga gibadde in hand omusajja omukyala okwawukana n'omusajja olunaku lumu lugenda ku kyolu omukyala mwennyini ajja agambe muli bantu babi nnyo mwaleetera n'amaka gange okuggwaawo. Kino nkibagambye nze abakazi mbamanyi. Aga Katonda mu ggulu mu mikwano gye bwe giba nga gibadde gikiinamu emikono omukyala ajja situka olunaku lumu agambe muli bantu babi nnyo mwa influencinga n'okuinfluencinga njawukane ne ex wange singa teyali mmwe singa tetwayawukana. Ekyo kyo kirina okubaawo. Ate n'ekibaawudde kigenda zzuuka mu bbanga eritali lyawala nnyo. Time is going to tell. Kye twawulidde mu audio omusajja kyabadde tayogera kijja kuzuuka because relationship eno okuggwawo ng'oggyeko kale abantu ba social media wabaddewo ba influencer ababadde bakipikamu bamugamba tokkiriza musajja kukuba bw'aba akutulugunya yawukana naye
bati omukazi agenda tuuka mu maaso eyo yejjuse kuba olaba asobola okugenda n'afuna omuntu omulala naye ate osobola okufuna omuntu ng'ali waasi ng'osula okaaba osiiba okaaba kuba kati jjukira agenda kuba takyasobola kudda mu mawulire kutugamba bye bamuyisaamu era byonna ebigenda omukolebwa oba kumukuba oba kumusamba oba kumufumita lugalo mu nnyindo byonna agenda bigumira naye agenda kuba nga alivinga obulamu miserable life. Kubajjukira bano abasajja abagenda okujja okwagala omukyala bagenda kujja bamukimanyi nti alina ssente, bagenda kujja bakimanyi nti si muntu mwangu wa kwegendereza. Ono agenda sooka amuleetera omukwano amwagala ennyo amukole biki afundikire ng'amukola eby'ekiyaayi. Ono ebigenda omuleetera okwekyawa. Nze mbabuulidde muteeke ewaaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.